omanyi genosala omulaba naye muntu akoowa olina omusaasira kuba muntu taata wa ggwanga ddamba buli olina okuandastandinga nti naye muntu akoowa of course naye aba alina okuandastandinga nti ate neggwanga limu buyinza okukooya olumu buyinza okujja mu mbeera naye nga tekijjawo nti ofiisi eyo bw'ogiraba ebiddako bajja banyonyola ndowooza balina ebisingako awo naye nga yankya akoowa naye ate talina kukoowa kubanga obuvunanyizibwa bwava ewaali ani mukama kusobola space erina okubaawo kituufu asobola okukoowa simanyi muyimbi ki yabaddeyo kati os simanyi oba kituufu oba kituufu sijja kwogera nnyo ku bye mmanyi naye kyenja okugamba bw'aba yeye oyo wajje n'abamuzzukulu ontegeera bw'aba nga ayagala omusisinkana olina okubaawo engeri gy'omanya nsonga ki ate naye ate bingi naye obuvunanyizibwa nange ng'omuyimbi olaba nzitowererwa nsobola okubeera mu banjagala omutwalo bonna ne bansaba ebifu ngayinza okuba nga os ensonga yesina ya music ku luno nga ya wealth creation how do we meditate so the wealth can be created without nagging the wealth ebintu ebituuseewo leero nange lwe mbitegedde nga ndi mu kwetegeka kujja wano ate olete mbadde saasuze mu Kampala nasuze enkola sinnakakasa oba ddala amaloboozi geko gemmanyi kasa oba ebintu byebyo byemmanyi sinnakakasa nkyalina okumanya saagala nnyo alina amaka gabeera najja nanku nze wawiza omukyalira bwenako sirina lwe nsanzeyo mugasimba sirina lwe nali nsanze big papa nga abeera waani wawiza sikirabangako kubanga abeera kuba mukyalira so sinnakakasa ge mazima but if I find out if it's true ne Weasel mukulu wange ate aside being my brother mukwano gwange ne leero mbadde mutunuulira wano nga tuli ku stage ne ŋŋamba kuba tetunayogera about that ne ŋŋamba oba bituufu